mu Busiraamu kikyogamba nti kano ke kabonero kange k'Obusiraamu nebaza omuvubuka oyo aluna mu biru n'asalawo n'agaa nti enkofiira njajja mbalanga oba mu bbaala oba wa yo n'agiteekako omuntu omusanga amanye nti ye Musiraamu. Kyandibadde kyavunanyizibwa baserebu bano omwezi guno okufunayo at least ate kale tamunanika n'akalaadi ogambe kana akalaadi omuntu wasanga kuba Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam afshu salama mwezi gwa Ramadhani okusingira ddala n'ennaku ezisigadde muyitize nnyo okutoola salaamu wasallu billayli wannaasu niyaamu naye yagamba nti ala man arafta wa man lam ta'rif salaamu ogitooli yagoomanyi ne gootamanyi wabula nga osinzidde ku ebyo ebimufaananya okubanga Musiraamu. Omuntu omusanga notamanyi ni Musiraamu n'omutoolera salaamu n'akutunuulira abamu tulina sunna yetulaga nti tuli Basiraamu oluusi naye waliwo oluusi alina sunna naye ng'ate munnange ne salaamu yennyini tagimanyi. Kakati oluusi ebiseera ebisinga omuntu wabeera olaba nga eneeraga yennyini nomuga salaamu aleikum n'omwanga engalo n'akuwa buno ebyo byakijjega corona kale n'oba tompadde engalo zo saagala kumanya kubanga nkwata mu ngalo nnyingi naye kyenjagadde salaamu gyenkuwadde giddemu. Kyabuvunanyizibwa omuntu okumalayo salaamu nga gwagitole togimazeeyo. Kyabuvunanyizibwa kubanga gwosinga okufunamu agimazeeyo kuba Nabbi salama yagamba omuntu watola salaamu assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum empeera 10 warahmatullahi empeera 10 wabarakatuhu 10 empeera 30. omuntu olatola salaamu inagimalayo empeera zonna aba azifunye naye kwotoolako ekitundu gwoba ofiiriddwa nzagitodde kati gwagizeemu buli omu wenjiddamu yonna era nzifuna 3 bw'ogitoola n'otooleyako ekitundu ofunako ekyo kitundu kyofunako 10 zange oba 2 gange kati beeraawo kale funayo omulimu gumu Musiraamu ebiganye bino kale oganye okusiiba naye salaamu kale gyekwate ogende ng'otoolera butoolezi bantu salaamu ogambe nti nze ndakisikatero ngenda kusigala ntola salaamu ogende mu kibuga salaamu aleikum salaamu aleikum salaamu aleikum sibula lw'embeera ojazifuna amakafaananyi ng'ovudde ku Namirembe Road ng'ogenda oleekaana salaamu mpaka waggulu embeera zoyinza okufuna ozimanyi gwe naye bati bagizeemu gwomanyi toola butoozi abantu tebasobola butagiddamu ng'ogenda ogitoola abanga baboda salaamu aleikum abakeedi salaamu aleikum abange salaamu aleikum salaamu aleikum ng'ogikola ekyo Mungu ayinza n'okusitulirawo amadaala gwegenda okikola ekyo ogenda kulaba Mungu ayinza okusitulirawo amadaala musajja nga w'amaanyi uno seeka nyingire ekibuga ntole salaamu ganze kikole oba nze musuuza n'okera ku makino ga nti nze musuuza n'ogenda ng'okola ogwo gwakutoola butoozi salaamu olunaku lulamba Allah agenda kukuwa ebyengera by'otamanyi muwendo. Tebagambye amawe teganike musuuza agudde ddala atambula imaani ebeera ennye bulinnyi oga imaani yatinyo togereko ku zaka oba nkyogedde zakat edda musoro kyanga zakat serebu ono oba ng'omuntu di lw'osobola okuba nga owa zakat okusaddaaka saddaaka ne zaka byawukana empaji ya zaka empaji ya kusatu mu Busiraamu empaji ziri 5 iqaami salaat itaa zaka sawmu ramadan hajjul bayti la man istata ilayhi sabila shahadatun alla ilaha illa allah empaji esooka iqaami salaat ng'ofunulamu kawo shahadatun alla ilaha illa allah omuntu kakasantira ateekeddwa okusinzibwa okujjako Allah yesooka eyokubiri iqaami salaat kuyimirizaawo sala eyokusatu itaa zaka kukola kuwaayo sente mu maali yo emaali eyo bali banaffe tebaite ekimu eky'ekkumi zaka ne saddaaka byawukana awo enjagalira ddala okuba wano nnawo abavubuka naye tebaagala kutoola zaka naye babasasula era bagende ne bafuna akasente kikomando Allah waliwo omuntu nga tannatuuka kuwa zaka mu Busiraamu niswabu ge bayita ekigero ke batandikira okutoola zaka kakadde kamu $5,000 nga kofuna buli mwezi bw'obanga ofuna bizinensi yo ewezaamu akadde kamu $5,000 buli mwaka mu mwaka ng'osobola ofuna akadde kamu $5,000 n'ekitundu kamu $5,000 oba okkiriza okutoola mu zaka zaka eyo ebeera ya $2,275 buli mwaka mu mwaka ng'otoolamu ezo zokka buli kakadde kamu ne sente amakulu olina okutoola mu zaka kuva mu business Nabbi Allah yagamba tutahiruhum wa tuzakkihim biha zaka eyo gye muwadde egenda tukuza sente zino zolese mu business zisigadde ekyokubiri Allah agenda kugaziya
sente ezo Allah yazitematema yagamba innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayhim wa lafat qulubuhum wa fil riqab miteko giri musango naye yagamba innama zakayo lil fuqara y'abantu abawo wal masakin n'abanaku wa mu'allafat qulubuhum abantu abali mu beera nga enseganye embere emtabuseeko olusabadde mugagga nga ayina munaye na mbeera negira koteina yazirese nete omusolo ayagala musolo tukwata sente tumwagenda diyo koteina ze kuli kya yagenda okuwa zaka wafiriqab wali mutwali abali mu bwambe abali babasibe tukwata nitugabera yegize ani ali mukomera tugenda tumujjeyo bano musina zinza beiro nenga yitako okuyimirira okusinzira ku musango ogubeerawo nitumujjayo waliwo abantu naye yasembera nga wala amilina alayha niba abakuŋŋaanye naffe baseka tulinako omugabo kwezo ebiri mu kasanvu mu bitaano awo tugende mu maaso tutematema omuntu waba mugagga ebiseera ebisinga muzaka omumwaka ogwo omulundi gumu naye singa tukwata nituwa zaka ffenna kubanga omuntu buli kati bw'otuusa kuba nti owa zaka tutola zaka mu maali tutula zaka mu bintu ebikalu tutula mu sente tutula amakulu ku byoba olinawo osobola okukwata zaka n'owayinoga nti nina emmotoka zange za transport zaka zigenda egundi Sudan nezikomawo naye buli lugenda bwe ziti n'okudda emmoloka ereeta obukadde bubiri ogenda n'okola kati buli kakadde kamu n'ekitundu keekolo olina okutoolamu buli kakadde kamu n'ekitundu notoolamu kaye wabeerawo babuloka wakubidde wenyini waweera zaka kubanga mu kibuga buloka aleeta mutwe talina mu bizinensi aleeta mutwe newagenda okukola tamanyiwo mungu aleeta bulesi kati bwokubira sente bot genda waseeka akubalira zaka ogyemu oweeyo akuweddwa Allah yaga nti wasallu lahum etegeeza bwenzija ne sente zange ezo seeka ewuwo omanyagala abalabi baffe manyamba tubatwala empola bwenzija n'ebiri mu kasanvu mu bitaano ewuwo negamba seeka ene zakati yange kikyonkolera sente ezo zimpa netuzibala netuzitematema kusinziira nga wendi nebasiriwo then nenkusabira edduwa edduwa eyo Nabbi sallam yagamba inna salata Allah yagamba inna salata sakanun lahum edduwa gyoba osabidde omuntu awadde zaka Allah amutebenteza edduwa Mungu ajanukula bulowaayo bwoti nenkusabira edduwa Mungu ajanukula kati ate twagambye waliwo zakati waliwo ne sadaka tugende ku omuntu atanatuuka ku level eyo manyi nti omuntu wewanika nga tonatuukayo mu bire oyinza okuba oyingiza mu kitundu omwaka ngaofunawonyawo buli aliwano mu studio aziwezeza at least saddaaka eyo bannange omuntu omukulu aba mubi tuyina omuntu omukodo aba mubi nnyo tasobola naguliramu nekikomando omuntu asobola okusaddaaka wotegeerera nti kubanga omuntu alinamu 15,000 tolako 10 oweeyo iyo gyoyita saddaaka katonda naawe akuwe buli obeera omukodo katonda ngaakwata embeera kyobola nti omuntu ebiseera ebisinga nga mukodo embeera atunula Mungu agikyusa nabanga atunda bubi alinga ekimuluka ky'entalo nga lwa bukodo waliwo nti waliwo omuntu omukodo nga musajja mukulu newaka nga abantu bamukaaba ewaka ewuwe okugambe nyina omusajja omu nagenda omulabako entebe atambula ne sukaali mu kooti sukaali atambula naye agamba omukyala seeka mutabulire ekyayi omukyala ga sukaali gwamulina ekyesesaasesaawo naseeka manyi bano sukaali balinga bikunnembe tobola ntambula naye obwo obukodo bubi nnyo omanyi nti waliwo abantu abatambula ne paasi mu nsawo wajja gyonoona abamu amasanyalaze aleka gakyankalanya tivi agigyeko n'atambula naye mu kibuga kati obukodo obwo bannaye bubi nnyo Allah ayagala nnyo omuntu omugabi ng'oyagala okuwa Allah akusumululye sente gaba wayo saddaaka katola tuli mu kisiibo naye waliwo omusajja omukulu olwaleero ndaba musajja wa buvunaanyizibwa ewaka yaleseyo 15,000 abagayi bafumbeko futaali n'eddaako naye n'agenda n'agula ekikomando n'akiteeka mu kooti ayingira nakyo mu kisenge ku ddaako jangu oli eddaako sigenda kulya ngenda siibirawo n'akirira mu buliri akaveera n'akatereka muno ku makya agenda obukodo bubi nnyo ku myaka gyo andaba
mu myaka gyo ng'olina omukyala ewaka kyekyakuyimiriza ku mudala gwa chapati bukodo nayimirira ku mudala gwa chapati musala 3 supu eyo levo sheikh tokyagiriko kubawo nnyawo baserebu baffe basukkulumye ate tulina Lawrence wano akuba si musiraamu naye omusajja alamuza chapati sheikh komando bijja bajjamu obuntu katubuuzemuko n'atali musiraamu mu buno obudde bw'ekisiibo ng'ayagadde okuwaayo Allah amuwa empeera y'emu ntandika nagambye ahabu nnaasi ilallah katonda abantu basinga okwagala wansi w'enjuba oba musiraamu wasi musiraamu anfaahum linnaasi bebayamba abantu naye yagamba nti wahabu al-a'malu ilallah n'emirimu omuntu omulimu gwayinza okukola katonda n'agwagala sururu tudkhiluhu ala ahadun essanyu loteekako munno musiraamu wasi musiraamu takshifu anhu qurbatan ayinza okuba nga badde n'akazitono okamutikkula au taqdi anhu daynan oba libadde ebbanja n'olimusasulira omuntu bayinza omunyeenya omusajja nga amutwala musiba ajja akabirira naga muganda wange badde nyagala 2,000 musajja amanja n'omukwatira n'omuwa naga nti au tatrudu anhu ju'an oba omuntu enjala eyinza okuba nga ebadde emuluma ebya serious waliwo enjala weerimu omuntu n'olaba nga n'entuno nyinyi ekyusi omanye omuntu omusawa kati mu kisiibo kino abantu bano babasomye oba entunula yokka ogenda ebigambo takyalina abadde ayogera nga kalediyo naye ng'asirize noga Jamiru kikibuzibu ki naga nti muganda wange empagi y'obusiraamu etabuse tayinza kugamba nti sirina mbuzi siibuluka mukwatire omuwe n'eruba 10 muwe Allah yali ayogera mu Qur'an n'agamba famaltahama al-aqaba wama adraka mal aqaba fakurakaba waliwo olusozi buli omuntu lwayolekedde ng'okuvuunuka olusozi olwo ateekeddwa okukola bino wammanga ekisooka fakurakaba muntu kujja bw'oba ng'olinayo gomanya ali mukomera ng'osula omugjayo okujja omuwambe mu buwambe ekiyinza obutasoboka kiyinza oba ekizibu naga au it'amun fi yawmin dhi masghaba oba okuliisa omuntu ng'olunaku olwo lwakyankalanye gy'ali bulijjo abeera bulungi naye nga koolwo agenza okukola yazze n'enkumi ze zamugja ewaka olunaku ne lugaana ne zituuka 12 ng'alaba tekyali kasitoma ajja 12 kitundu nakkiriza naga nti mugwezi agalewo edduuka atandika okutambula nga abaggalawo n'akulaba ebiseera ebisinga omuntu asobola obbanganyirira naye nga entunda yokka yekukakasa yegamba ekiri munda mu nsawo talinamu yadde ekicupuli Mungu subhanahu wa ta'ala bw'aba akuwadde yamba atalina waliyo ekyokusatu kyetuleseeyo ku ebyo Nabi wali Allah yali mbadde nkyamyeko mu aya katonda naga nti au it'am fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba ayinza okuba nga mulekwa naye nga akuli kumpi mu enganda zo mwana wa taata wo muto yafa taata wo yafa naye watu temulamanzaani okuba ennaku ze twakasiiba watu tomutawaana okuba akasimu kyalowuze omwana wa taata gundi ali atya tomanyi taata wo yafa yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba oba nga yalamaani nga ebyaddala masikini biteba masikini yalamaani ebyaddala ng'ebya serious zimugunda ng'era bw'omutunuulya okkiriza zimukubye left right center takyalina nga bw'omusanga okkiriza nga Jamiru watuukira ddala mu mbeera eno nti aza muganda wange ku nsi tuliko tulina lunaku Mungu lwalitujjako ng'ebyeduniya yagita okimanyi nti waliwo omuntu ali addaako ng'ali anywa mazzi gye bali bangi nyina omusajja omwe ankubidde essimu simanyi linnya lye ngeri abantu babanje olusaba nangamba seeka nsaba onnyamba ofunire ekyokusiibukirako nemubuuza nkikuwe nangamba oba olinako 3,000 zimpeereze nyinako kona 2 nzijjeko nfuna ekyokusiibuka nanywedde mazzi pulidde ng'ennaku enzita funa bulungi omuntu gy'ali eyo oluusi alina ssente wallahi okuva owatandika okusiiba ani gwe wali osiibuludde leero ngenda kubayo bwensi olwaleero tubeera n'abantu tulina abantu banaku nze ndiseeka niye oluusi abantu bakutuukirira ng'oluusi gaye gwamala ebizibu by'abantu bonna nagaseeka munnange sinakola ntya nga mutuufu talina kyakukola talina kiddako embeera eduniya emufundiridde okuyamba abatalina saddaaka omuntu okuba ng'oli mugabi katonda naawe agenda kukuta saddaaka Allah yagamba mu hadithi al-Qudusi ya ibna Adam unfika alayka owange mwana Adamu mpeera muddu wange kyonna kye yeetaaga nange nkuwe seeka nga tuziire ku baserebu katono nnyo embeera etabuse
baserebu bano abasinga balina ennyimba zibayimba mu mulamu obwa bulijjo ng'ezimu ku ezo zaabwemu, ezimu ku ezo tezitendereza linnya lya mutonzi, ezimu ku ezo abamu bakyusa okuva mu madiina ne bayingira eddiini y'obuyisiraamu. Abamu ne bagamba muganda wange Vincent Segawa yasiramuka yavuddeyo n'agamba ennyimba zange zonna muziggyeeyo muziteeke muddamu zikuba kubanga eddiini yange tekkiriza nnyimba. Kino kyogerako ki? Enyimba bwe tunakyuka nga byonna ebitwadde tukoze tubiggyeyo amayumba tugamenye engoye tuziyuzeyuze kubanga tukyuse. Enyimba musiraamu, enyimba omusiraamu simbi kubanga ziyigiriza mubiramu naye tabwe ennaku zino alina ebintu byalese ennaku zino ogenda kuteeka mundaawo naye waliwo seka nawe ozowulira ambuuzawuza nawe ozowulira era okutambula ng'owuliriza owulira wayi naye ogenda okuwulira luli abantu bayimbanga ennyimba nga babikkako kungulu babikkako kungulu naye ogenda oba oli ne nazaalawo ogenda okuwulira bakola ki bateekamu oluyimba terutegeereka ng'otudde n'abaana awo ku tv ne bakuba oluyimba n'ogamba la hawula ng'ekigambo kyataddewo yalabbye mu luyimba katonda ensi tuli mu nsi ki mbasaba abayimbi abalungi tugezeeko ennyimba zetuyimba tulongoseemu abaana baffe bagenda kubeera bazibu abaana bataawo bakwata seeka oba oliawo ogenda okuwulira noga yalabye omwana ennyimba azikwatira wa oba yazigjeewa ku zino tv zetwekako ewaka ezina ne tegedde mbasaba tulongose mu nnyimba ebigambo tubisabikiko at least kiri ekyokuzigjayo kyo kiri oke okuyimba mu siraamu si kubi kubanga abantu ebiseera ebisinga ebbanga lye bamala nga baganyirwa mu byoyimbye okuleka omuntu ayimba ebitategereka ng'okuva olwatandise oluyimba paka gye lugwera nga tebitegerekeka nogamba yalabbi kasiru nabo batandise okuyimba sinalumba sina gwe numbye ngambye nze mbadde ngeza bugeza kasada muganda wange mbadde ngezaako okugeza ngamba ngeze sina luyimba lwe ngambye omuntu ogenda okulya ayimba salaam nga tukyagenda mu maaso tukyalina Sheikh Tamusuuza era tugenda kuba tubaana buli lunaku lwa Mande nga tugezaako nnyo okulaba muno tukuba tooki nga ffe ate naddala abasajja n'abakyala abaisiraamu abasheekh bahajati ne bahaji ne mumwenena mwana Adamu mwenena wooli weeyisizza otya mu kiseera kino ekyekisiibo wandyeyisizza otya wandyekondakitinza otya biki by'oyinza okukola okulaba muno ate osoofuna embeera eyo eva eri omutonzi eyakutonda akuwa omukka gw'osabikana kusonda eyo nga kulirwa Mande tukyagenda maaso ne Sheikh Tamusuuza tukyagezako okuba tooki nga njagala okuba nga muta mu session yaffe olunaku olwaliro gwe yonayona ayandyagadde okuba nga obaako kyokola kangeze mu biseera bye n'ekisiibo osobola omutuukira agenda kubaako ennamba ze nga wandyagadde okusibulula abantu wandyagadde okutwala zakaati yo nga wali tomanyi gy'ogitwala wandyagadde okuba nga ate osaddaaka ontegedde nnyo ng'osaddaaka ajja kubaako ennamba ye osobola okuba nga omutuukira asobole naye okuba nga ate atuusa obubaka obwo eri omuzikiti gy'ava n'eri ate abantu abalala bonna abeetaaga obwetaavu buno mu kaseera kano ddala kano ak'okusiba ekisibo kino nno tekiba kyangu buli omu kimuyisaawe abasinga bati balina ngeri gye basibulukamu abalala bati balina ngeri ate gye balyamu dda kukulamu nate basobola okuba nga basiba olunaku oluddako so gwe nange tusobola okukikwatamu netuba nga ate tuyitamu Sheikh Tamusuuza netuba nga tuteekawo embeera eri abo abatalinaawo mbeera so tugende maaso nga tusubscribinga tugende maaso nga tusindika messages ezo ku namba zaffe zitawo wansi awo no commenting awo ajja kuba asoma comments ezo ate n'ennamba yagenda kuba agiwa Sheikh Tamusuuza mu biseera bino naddala kati fe abavubuka n'abaana abobuwala bali abatulaba waliwo baganda fatwala nga bali mu nsi z'ebweru eswala zino ngasaba twongere okubamu amaanyi mu kusaala abatanamanya kusaala sobola okunoonyako nkuyigiriza tuweerere luwa abantu ng'olaba embeera eddiini ye kinnuma nnyo okuba nti omuntu alina emyaka 4 gy'amaze mu busiraamu nga tasobola kusaala tosobola kwebuulirira ani anaakubuulirira bannange eddiini kigambo kikulu byonna obito omuntu atetenkanya engeri gy'afunamu ssente kwabe nga mujjega asembayo n'akusirwaza n'akuzanyira ku gwongona paka nga akutegudde naye eddiini ekulemye ofunye olemedde ofunayo eddakiika 5 oyige ku ddiini yo mbwera oli serebu muki nga tolina nakyomanyi mu ddiini eswala zino asinga zibatawaanya abasinga bamanyi kimu eswala ziri 5 omuntu zalina okusaala mu lunaku abasinga kyebamanyi naye abamu tebamanyi naye baziyita tutandikira
abantu gye bali ssebo nga eswala zimusumu eswala zennyini nomuga nti swala ekyesooka naga nti ate bagiyitaani nga tazimanyi so kyetaagisa omuntu okunoonyereza eddiini yo sooka ogitegeere nja kusaba insha allah basobola okuba nti nze siina buzibu kasamba nga nfunye akadde tusobola okuwa akadde tubaako bye tusoma nekusomesa eddiini yange yaffe allah subhanahu wa taala agitusasula kyavunanyizibwa omuntu okumisingamu eswala nkesi netubeera no ku mirimu dduka kusamusamu nezituuka oba saa 8 oba saa 10 ng'obadde oli bize notasaala nze ndowooza osobola okirepayingamu after nze ndowooza omuntu ekiseera ebisinga yalisoose kuwa katonda obudde atalina kyeyabuwadde ng'oyagala katonda akutereeze byonna okugjamu waasiwaasi yenna muwawudde bwe eswala tetwala dakiika nyingi dakiika kinene nnyo 5 ng'ewedde ogenda okola ebibyo anti wudhu okufuna wudhu ate omuntu obuvunanyizibwa olina okubeera ne wuzu buli kiseera omuntu obuvunanyizibwa olina okubeera ne wuzu obeere nga omuntu omusiraamu abeera redde essaawa yonna essaawa eswala etuuka ng'asaala omuntu abeera redde essaawa yonna naye kuba kufa oba redde kyobula ffe tuba twesaddaaka dda ffe tuli saddaaka tulize ndiwo kuba kufa oba ki tuli redde that's why mba nyina kyenayagala okwogera simala kuyita mu miryango okujja emanju njogera twali tuva mmotoka netuva okuziika Sheikh Muzata ne tuyimirirako mu kifo ekimu nga tusaaza zingira ssaawa omanyi ngengeri embeera yatuyisaamu kuba waliyo zingira ssaawa 10 twetaaga okuba nga omuntu akola ki asaala naye ngotalina nagenda olwa abaganda bange kyasinga okunkwatako bakwatanga ku ttaka we bati tayamama bagita tayanamu nakwata ku ttaka nayeyisaako ekikolwa ekyo nali sikimanyi ganoonya amazzi ate biki obusiraamu allah subhanahu wa taala obusiraamu bwangu nnyo okujjako gwabayeekalubiriza amazzi begabula tulina tayamma mu busiraamu allah yagamba subhanahu wa taala amazzi begabula n'agamba nti fatayammamu sa'idan musobola okutayamama n'ettaka nosaala okikolo ekyo kikola otya njagala nange nkisobola tayammamu okuba ku ttaka bwoti wansi ku ttaka wabula mbadde njagala omulundi ogudda tutandikire some wuzu amakulu enneeyonja y'omusiraamu nga tannasinza waliwo baana abakisussa sekasi nakutaba bakisussa mukwatako nagamba gwe ojja kumako wuzu nga bakisussa nnyo baganda baffe abawala bano ebiseera ebisinga omusajja si kirungi nnyo ate kale omukazi oba omunoonyako omukyala yenna nga si mukyala wo tokkiriza omukwata mu ngalo okuggyako bano wammanga mukazi ng'akulidde mu myaka nga talina kyagenda wakwata mu ngalo talina kyagenda kola omanyi bano abawana bakwate bazibu bakalu nnyo bazibuzibu otuuka n'omukwatako nga talina kyawulira bazibu nnyo bagambye ema kyakola agenda akwatakwata mwana mugamba ndekaawo ojja kumalako wuzu nze neewunya abavubuka ena ku zino bazibu obe nali mu kibuga awo weyatunda amasimu oli atuddeko omukazi amutuddeko nemwana ejamiru nagamba seeka twabimanyira dda tewakyali mbeera ekyokawo mukolako daawa naye daawa gikola omukazi akutuddeko daawa kyeyegyoba okola so mu mbeera efaanana ekyo obusiraamu butugamba abantu abatiibwa kyala nabeera nekitiibwa naye bana b'ennaku zino uganda nomukwatako tebitali byawuzi haga zafuuka haga abalala banaatera kwekubira kiisi mu bantu bwaye amubuuza naye mu mbeera efaanana ekyo bannange mbasaba tugezeeko neeyisa yaffe mulamanzaana eno tukyukeko ebeere yanjawulo bagambe nti yono shiba waffe nti yeye nti yono gundi waffe yeye yoyo so mu mbeera efaanana ekyo mbasaba tweyise bulungi allah subhanahu wa taala ajja tumalira inshallah seeka nga tumaliriza era lumesawa kuleka nga tuwaddeyo kodduwa tuweyoko kudduwa naduuka rabbana ya man yamliku hawaija sa'irin tukusaba allah waffe gwaniride ebyetaago byabasabi rabbana anta ta'lamu dhamairi as-samitin allah gwesinga okumanya ennimi zonna abantu bakusabira likulli mas'alatin minka ya allah allah byonna byetukusaba gwabirina ya rabbal alamin rabbana stajibu liman qala bi amin
Allah ansabu yanikulu yaddamu amina waliman lam yaqul bi amin da'una kastajbi amin noli aliyo ngaganya kuddamu amina Allah nensabu mwili ya rabbal alamin rabbana barik lana fima ataitana ya rabbal alamin Allah budi ayina chalina sabu chimukumire Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka Allah ansabu yawanise mikono mubangu mwesendinga nyingi asinze bano kwanika emikono mubanga ye mwiru aliro ya rabbal alamin kama fi Allah no yakoze mputunaga no jwanika mubanga Allah mwiru ya rabbal alamin Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha man illa ghafarta Allah sawbeningo tusonywa byo nabi tukusebeyeza ya rabbal alamin rabbana nas'aluka an tarzuqna awladan salihin min awladina utagabidi abana balongo fumbana ba fi ya rabbal alamin man arada bina kaidan min ahlina farudda kaidahum ilayhim abatu agalize bibine nkwe mbantu betu wangana nabo Allah banawo kolere nkinga tibana tukolera rabbana hafidhna innaka khairu hafidhun tarhamur rahimin Allah